Effujjo mu baana lyo lingi nga bw'okiwulirako pije danyuza nkakukooli omulungi atumbudde kansubire nti oli bulungi eyo gy'osinzidde okuba nga ate onneekuumiddeko. Bo ab'oluganda lw'abawagizi b'ekibiina kya National Unity Platform nga bano bayambibwako munnamateeka waabwe George Musisi baagala kkooti eyimbule abantu baabwe abali mu kkomera ku misango egyabaggulwako kkooti y'amagye ku kakalu nga Ssaabawaabye bw'agenda maaso okuba nga teyeetegereza fayiro zaabwe ezikwata ku misango gyabwe. Bano bagamba nti mu kaseera kano kkooti yalagira abantu baabwe bayimbulwe kyokka ng'ate bekikwatako abalina okuba nga babayimbula bakyanyomodde ebiragiro bya kkooti. Bino babyogeredde ku kkooti nkulu mu Kampala. Omugaga Aga Khan era nga businessman investor tukimanyi bulungi nnyo nti yatuvudde ku maaso wabula ng'ebimu ku bintu byali yatandikawo mu ggwanga ly'e Uganda mwe muli KFM, NTV, Spark TV, Kampala Serena Hotel, Aga Khan University, Aga Khan Hospital, Diamond Trust Bank, Jubilee Insurance n'ebirala. Era ng'ono mwaka gwa 2020 bw'atyo yagezaako kubanga ateeka ensimbi eziwerako ddala $1 million lwenda mu construction ya Bujagali Power Plant. Ebiseera ebyo amasannyalaze nga gatawaanya nnyo eggwanga lyattu Uganda. Ono abadde mugagga mu bagagga era nga abadde ne ku maapu y'ensi yonna mu bugagga. Wabula ng'olunaku olwaleero omulangira amanyiddwa nga Rahim Al-Hussein Aga Khan the fifth alangiriddwa nga omukulembeze wa Shia Ismail Muslims owaataano ng'ono azze mu bigere bya kitaawe Karim Al-Hussein Aga Khan the fourth eyafudde. Obufunze ono ye musika wa kitaawe. Eyo nga nkugiye mukulu amanyiddwa nga Yoweri Kaguta Museveni agenze maaso okuba nga ate alonda Honorable Justice Zeija Flaviana nga new deputy chief justice n'awerekerezaako omukulu amanyiddwa nga Muzamiru Kibedi nga justice to the Supreme Court. Awo nno n'agenda maaso okuba nga ate alondayo High Court judges 20 era nga bano bagenda kwakitinga okumala omwaka mulambirira. So nga ate mukadde ke kamu omukyala amanyiddwa nga Lady Justice Bukirwa Farida Jamila asigadde mu kifo ky'abaddemu okumala omwaka mulamba. So nga ate akakiiko akateekebwa mu May wa 2021 okwekenneenya ebyenjigiriza mu ggwanga aka Education Policy Review Commission nga kakulembeddwamu Retired Canon Noe Amanya kawabudde nti ebigezo ebyakamaliriza ebya PLE bigibwewo era nti abayizi abali mu bibiina ebya wansi basomesebwe mu lulimi oluzaaliranwa. Oba okiwulidde ekyo? So nga ate wetwogera Accountant General Lawrence Semakula n'abalala 8 nga bakwatiddwa okuva mu Ministry y'ebyensimbi basindikiddwa eruzi olunaku olwaleero lwa kubulankanya ensimbi eziwerako ddala obuwumbi 6 okuva mu banka ya Uganda ate batyo bagenda maaso okuba nga beekwasa bahakaze. Okusinziira ku poliisi bano bagenze maaso okuba nga ate bakola okunoonyereza era nga kyazuuliddwa ng'omukulu ono Lawrence abadde n'ebyobugagga biyitirivu era nga kigambibwa nti yenannyini Country Safari Resort emu eri located mu Lubirizi mu Western Uganda mu bifaananyi eyo gy'olaba. So nga atera abadde ne apartments ez'amaanyi ziwerako ddala ng'alina amataka ag'enjawulo, alina rentals empitirivu gattako n'okubeera ne bank accounts ez'enjawulo nga zino mulimu ezitereka ssente ezawa ne Uganda wamu n'ezo ezitereka ssente eza $. Wetwogera omusumba amanyiddwa nga Pastor Martin Sempa asabye Parliament mu nnongosereza z'ebbago ly'obufumbo giyite Marriage Bill 2024 bongeremu akawaayiro ng'abafumbo balina okwegatta emirundi 3 mu wiiki abo abanaaba batakituukiriza bavunaanibwe. Ono agenze maaso okusaba ennongosereza zikolebwe nti omusajja abeera n'abakyala abasukkamu omu bw'atyo naye abeere ng'ate akkirizibwa mu ddiini n'ekikolwa kyekyo ekyokubeera n'abakyala abasukkamu omu. Kino tubadde tukimanyidde mu ddiini ya Buyisiraamu nti omusajja mw'eyo eddiini akkirizibwa okubeera n'omukyala asukkamu omu. Wabula ono pasita yasaba nti n'amaddiini amalala gabakkirize abasajja abo abalina abakyala abasukka mu omu libeera etteeka ng'omusajja abeera n'abakyala abasukka mu omu. Wulidde emirundi gye nkizeemu. Chili different. Marriage is not a consent to anything.
You get marriage is marriage and sex is sex, because sex is not marriage. What is conjugal rights? What is conjugal rights? It's not only, but conjugal rights is sex between consenting partners. It's two consenting partners. Marriage is not consent. You can quote me. Marriage is not consent. Marriage, sex is part of marriage. But marriage is not consent to sex. And we are glad the sexual offences bill esawe netulagira nti consent ayina kuba continuous. Neko senga buli wetuso omukyala bakusanze ku office nga bwakugwako. Kubaga omwami osanze kuba wawasa. Description ya sex eri clear, description ya marriage eri clear. Counsel, lastly, does it become a criminal case or a civil case? Because when you bring in consent, it goes to contract. It is a criminal offense. Yes. Rape is a criminal offense. Marital rape? Yes, it's a criminal offense. It should be between two consenting partners. Ye Prime Minister w'eggwanga lino Honorable Robinah Nabbanja yagudde mu mbi z'omukulu amanyiddwa nga Kisa kya Mukama. Kati omuntu lwatankula ennyo olutala basaana alumaleko. Prime Minister nga tadaba Prime Minister nga kyali Minister wa State wa Health bali bazimba oluguudo lw'e Kakumiro bamubalira miliyoni 83. Kati oluguudo ne lutambula bwe baamala oddubalirira lubeera luwedde okubalirira batandise okukaagala okumusasula n'afuuka Prime Minister. Yalagira ekitongole kya transport ekyayinula muddemu mumbalirire baalubalira miliyoni 360. Oye Nabbanja Musafina. Nabbanja Musafina wayingidde mu ntalo z'aba ministries endala kati bino biwulire. Wali osindika Kasule Lumumba mu America n'okola budget ya miliyoni 360. Kasule Lumumba n'agamba nze sisobola kusasula miliyoni 360 kuba sina accountability yazo n'omujja ku isi n'otwala omusirikale wo gwe baali bayita boyfriend wo. Era n'olwana nnyo n'okola n'ekiwandiiko mu Shameless mu Parliament. Omuntu alina okunkiikirira bwe mba siriiwo Yokadia Nakadama. Nyabo njagala oveeyo tubuulire amabaati ge mwabba lwaki wasasula obukadde 360 eri abo by'okunoonyereza ne bakujja ku lisiti y'okunoonyerezebwako. Mulimbo nnyo Nabbanja olimba. Mwe baaladisa abasindika ebyebinyo byammwe bibalinga amazzi. Mwe byaladisi mwe byasaamirira nga mulowooza nti mugenda President Museveni tasobola kuba nga alina obudde bw'okuwuliza baaladisi kye kimulondesa permanent secretary. Ate Nabbanja olw'okuba teyasoma takitegeera bulungi nti oluvannyuma lwa President okwapointinga ogenda mu public service. President appointinga ba permanent secretaries ne babeera mu local government ne babateeka mu ministry ez'enjawulo biba supervisor era okuba kukyusa bakyusibwa ba permanent secretaries. They give President a notice. Nabbanja Musafina wakwata family ye yonna abaana babasenga abo ababaafa abamulekwa babaganda bo ne bateeka mu Prime Minister's office. Omwana akwatira obusente si mwana wa Mwanyoko under secretary. Oyagala tuwogere ki? Bw'obanga tuyagala kwogera buzina bwo sirika kumba ku mimwa. Ebitiibwa bye bigenda kuyiika. Honorable Derrick Nyeko ye yasima tusogga jambulwa batuze ababadde batamye okukirako ennumba oluvannyuma lw'okubasalako nga bano bagamba nti bukyanga bamulonda abadde nga tabalambulako kati yalaba ebiseera bino nti agendako gye bali era ngono tebamuganyiza kubaako kyayogera gye bali. Awo nno omukulu amanyiddwa nga Omar Seka naye n'avaayo n'ayongerezaako eddoboozi. Mugende mwe twabakonye mugende twabakonye myaka 5 bukyanga tukulonda lwokomawo mu bantu. Genda twakukonye bukyanga tukulonda myaka 5 lwokomawo mu bantu. Genda tuviire mugende genda bukyanga tukulonda myaka 5 lwokomawo mu bantu. Tuviire musali yako genda bukyanga tukulonda myaka 5 lwakomawo.
Oyo omusajja agende tetulina kye tumwagaza agende myaka 5 bukyanga tumulonda nedda ssebe agende eri bukyanga tumulonda myaka 5 lwakomawo mu bantu agende tetwagala tunnyonnyola tetwagala kintu kyonna tuviire tetutabangulira mirembe gyaffe. Mikwano gyange abalungi abandaba amanya nze Uncle Hyper wano ku Jevic Properties Limited wensibuka era wensinziira okuba nga mpita abantu 20 bokka ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi ogwokubiri guno baneeta osukka ng'ennaku z'omwezi 10 mbayise nga 10 omwezi ogwokubiri mujje wano ku kampani yaffe ya Jevic Properties ojje obeere mu kubona musala genda okwefunira poloti fuuti 3.5 ku millioni za Uganda 33 nga ettaka weriri waliwo amasanyalaze ate nga teri wala na kubo neighborhood nungi amazzi wegali nga si ntobazi ntegeeza amazzi agakozesa nga resources ez'amazzi zikuli kumpi ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi ogwokubiri jangu obeere mu kubona musala genda okwefunira ettaka tukubireko ku noti 7 noti 36 864 oba ngisome mu luzungu 0740 36 80 64 tukubireko oba enamba osojiko power once ku screen yo nobanga onkubirako nekutwala nenkulambuza ettaka lino bannange ng'ennaku z'omwezi 10 ettaka weeriri ebintu bya ddala si byakulimba jangu inkwe poloti n'ekibanja mpola nzikiriza nkwatako ku ssente entono n'osasula mpola nga 10 omwezi ogwokubiri. Thank you. Honorable Nyeko Derrick akaliro kawulira bannayuganda bulijjo mulowooza bwe twogerera bwerere bannayuganda katemba wammwe bamukoowa ekyo nkikubuulira ekintu kye twali tukusaba kiri kimu at least updating bannayuganda biki ebigenda mu maaso at least zuukusaayo abavubuka bajje beerwaneko at least genda oyambe ku bafuutu soja abalwanyisa omulabe wa Uganda weggwanga lyo naye ne wabulayo saidi emu gye bakwogererako bulungi buli saidi emu bakwemulugunyako bwemulugunya bantu mmwe muli babi tuba tuli awo nga tukulaba ne Muhammad Nsereko mu kamotoka Muhammad Nsereko akuba mukamaawo gw'otugamba nti mukamaawo mu constituency waka nze oli mu constituency yange Kisekka oli mubaka wange Kisekka Honorable Nyeko kiki kyolina kyogamba nti ekisanje ekyange kino nkikoze wallahi tewali kati saawa zino otambuza propaganda agamba nti abantu abo bakutaddeko abantu musimanyi bajje beefuula bakuvumirira naye nga basasule wagudde bugwi mu kitundu bategedde batya nti oli awo walanze wakubye campaign oba wagudde bugwi senga walanze nga wakubye campaign wali tugambye nti bategeseewa abantu naye wagudde bugwi kati saawa zino tugamba ki mubakube ba Alani Sewanyana bonna mukube abaana tube makinde temwebaka noonya omuntu noonya abantu abeesimbye mu bifo ebyo nabo ne bambula bali eri beesibye ku kitebe kufuna mbokadi ekifo ky'okubeera ku gulawundi mukole gulawundi abantu abo bafu njagala mukole gulawundi tukitegeere nti eyeesimbyewo wano ewanyeko waliwo omuntu azze nga ali serious ne muli eri mwesibye ku kitebe kadi mwagala kufuna kadi naye nga gulawundi mulemi muganyo teeka y'amaanyi ebifo bingi byendaba ebitaliiko bantu bali serious seggona ani amwesimbako ani agenda okwesimba mu kifo ekyo semujunganda ani agenda omwesimbako nga tetubalaba muteekeemu amaanyi tubalabe kubanga ennaku zino teweetaaga platform ya TV oba radio weetaaga bwetaazi kulikodinga wooli na gulawundi yo then posting abantu balabe naye obuzibu bwamwe muli eyo nammwe mwebase muli eno mulowooza mulina kwegula bweguzi ku bantu bagenda bawa kadi muganda wange bya kadi bigenda kuba bikambwemu
si byebiri ebyaluli osegedde leka abantu temubawa mwaganya mujje mubeesimbeko omukulembeze batuuke ekiseera nga balina optioni abantu abakulembeze mujja baleka nga tebalina optioni nga balina kuzza misege ekyo nkibabuulira nga balina kuzza misege kati muyimirire kinsonga lwaki omukulembeze waffe atugamba bannange abagenda okwesimbawo mujje mwesimbewo mutegeere olutalo luno mu luyige tetukyayagala byakusuubiza bantu musimanyi ogenda kukola nayikonto simanyi constituency ogenda gikolera tetwagala oyo gasiya kyetwagala okuwulira kiri kimu munnayuganda zuukuka weerwaneko ove mu bulabe bwa Museveni twagala vva mu kkomera. Omuyimbi amanyiddwa nga Geoffrey Rutaya tukimanyi bulungi nti alina ekivulu ku lunaku lw'abaagalana era ng'ono yagenze maaso okuba nga ategeeza nti yandyagadde nnyo omukyala amanyiddwa nga Diana Nalubega okubeerawo, agamba nti abantu bwe bati abamanyi okuyimba baawulira nga ddala kituufu bamanyi be bandibaddewo ne baba nga bakola ki bayimbira abantu wadde nga mukadde ako tebalina music training music gwe bacreating edda ya creating impact nene nnyo eri obulamu w'abantu naddala mu kisaawe ky'omukwano. Nno omuwala gwe njagala ennyo ayimbe ennyimba za Diana Nalubega naye tayimba ku ddakiika eno naye nze music we nsigala muwuliriza muno kweka nesunga okumulaba era naali agadde ne ku show yange ayimbirwa kuba badde simulaba nti ayimba bulungi wano tumunyumirwa ne mukyala wange naye nti oli oba oyimba oba toyimbye oba okoze concert oba tonnagikola bw'oba oyina music. Omukulu amanyiddwa nga Edirisa Musoza muyite Papa Eddie Kenzo yes bwatyo yabaddeko mu interview emu era n'atutegeeza nti ye asobola okuyimbira oba ajja kuyimbira pate yonna enaaba ekoze ki enaaba emuyise wabula ng'ate yagenze mu maaso okubanga abuuzibwa lwaki tatera kulabikako ne pate y'akamyufu ono yagenze maaso okubanga abategeeza nti maybe bayinza okubanga tebakola ki tebasobola ssente zasaba kubanga wa bbeeyi era nga yensonga lwaki ayinza obutakola ki obutalabika ku bivulu byabwe. So ng'ate ye mwana mulenzi amanyiddwa nga Lily Puzzle oluvannyuma lw'aba Foot Soldiers okuba nga te bamuyisaamu eggaali oluvannyuma lw'okumulabamu ebituli nga bo we babiraba yavuddeyo n'agamba nti kinyuma n'enkwana Foot Soldier ne mutwala mu lodge ne mukozesa ne mmala ne muddukako ne mulekeeyo ne bamwozesa amasuuka ne bamusiimuuza lodge byonna ebyo kale agezaako okuexplaininga kikyayinza okukola ku Foot Soldier singa abamukutteko alaga nti oba oliawo abayinako obusungu mu ngeri emu oba endala. So ng'ate ye King Saha ku Valentine eno awabudde abakyala nti baba baagala okulaba nti ddala abaagala lwabe babaagala beesiriikirizeemukko baleme bacekingamukko babalekemukko balabe ki kye bavaamu naye kakati ate bo ba boy child bo si bantu nabo kati nabo bagambe naffe katubalekemukko tulabe oba batwagala olowooza relationship teziyise nno. Anyways katule ku King Saha tweyongereyo baana bawala mbegayiridde ku Valentine lwe mugenda okubuuka ani abaagala muzina ennaku bibuzaabuza naye ku Valentine gwe charging esimu ebere on wemala okuba on gwe tomukubira kireke kyetume kireke kikole ki kijja kwetuma ogulaba okijja tokigambe naba nno kino so bakyali bange labo mugiseemu akajanja mwana labu gitekemu akajanja loola eno kantwale ennaku zino zonna paka Valentine nga wensomesa abantu omukwano okitegeera ate nga ye mwana mulenzi amanyiddwa nga Biswanka ali more than ready okuba nga ate abayimbira naye abategekedde concert abatuuseeko jjaniye wabula nga ate olunaku lwategese lwe lunaku lwe lumu eyali boss we Alien Skin naye lwagiddeko ate nga kigambibwa Abitex yakoze ki yatadde ssente mu Biswanka naye nga Biswanka agambye nti abayimbi abayimba ebyobuwemu nga bano ba Lily Puzzle tebatawaana kulinnya ku kivulu kye mukambwe munno
So ng'ate ye Prima Kadashi yes mabega kawo yali atugambanga nti they are co-parenting n'omukulu amanyiddwa nga Josted tata w'abaana be wabula nga ku mulundi guno yategeezezza nti tebakya co-parenting era tayagala kumanya nabimufaako oba mulamu oba mulwadde oba kyekimuliko takyayagala kumanya agamba nti abaana be bajja kukula era bajja kubeerawo n'aka akatono kakola ki kaalina so whatever is going on mu bulamu bwa kitaabwe tayagala kumanya. Wewawa ye Dr. Kruthum yagudde mu mbiza social media inlo aliko Sunday jukira nti ono abadde kaawe mabega mumbi n'omukyala amanyiddwa nga full figure Zubeda twala tugende era nga bangi bavaayo nabo babanga tibamuyisaamu ku gaali kati awo mu comment section wekyatokotera ono yavaayo namugamba naye Dr. Kuru kambuuze muzaata ali tasobola kugumiikiriza n'akuwasanga okuze ntunuulidde muwala wange w'emyaka 15 obusungu ne bunneeyongera. In fact, yatutawanya basajja bakulu kwebuza magezi. Gwaite gwali gwetaaga kusiba defilement. Ali kumugenzi. Nage yamwana kudera nti please don't cross the line. Kuuma empisa kati enjawulo yo ne bali abatuwe muddeeriwa oba okitegedde. So, bwatyo bwe yagenze maaso kubanga ate asalwako kimafiya. Songa tebo aba Molten betaga abakozi ku office yawe esangibwa wano Uganda wali ennamuŋŋoona ng'ogenda kukolera wano Uganda yes okusookera ddala bano betaga operations manager ayina kubeera mwami betaga accountant ayina kubeera mukyala betaga lab technician ayina kubeera mwami ate betaga receptionist ayina kubeera mukyala abantu bano betaga bayina kubeera wakati w'emyaka 25 ku myaka 35 atenga bayina kuba bayivu babayina empisa ate nga bagonjebwa bamanyi okwasaganya abantu naye ngera mukadde kamu bakugamba nti basaze ku bbeeyi mwenna abagenda emitala w'amayanja oba ku mulimu ki bagenda kubanga ate bakutwalira ku discount so duka bunambiro bagende maaso kubanga ate wewandiisa nabo. Wewawa eno waliyo gye kyatokose edda wakati w'omukulu amanyiddwa nga Kim Swaga n'omukyala amanyiddwa nga Bad Black. Bad Black lubeerera zaatugamba nti omwana we amanyiddwa nga Davina ayina bataata babiri nti kubanga mu kaseera ke kamu yeebaka n'abasajja babiri. Okitegera so nga takakasa bulungi taata omutuufu naye nga pini abadde agikoona nnyo omukulu amanyiddwa nga Kim Swaga era nga mu interviews ez'enjawulo abadde amutwala oba amwogerako nga taata ali useless atawangako mwana we buyambi wadde n'eddakiika n'emu. Kaakati ayina aka video ke yakoze jjukira yakola YouTube channel awo nno nga we yasinzidde okubanga ateera ku mulundi guno addamu okumwogerako we yabadde n'abawala ababiri oba okitegeera wabula ku mulundi guno omukulu ono ebigambo byamutuuse wala era nga yavudde n'agenda maaso kubanga ate awandika ku Facebook page ye naga nti ngenda wandika ebigambo bino wabula ngenda biwandiika mu bulumi obw'ekitalo ddala. Bad Black ozonjolo ng'okumala ebbanga ddene nga nsirise ebbanga liwedde ddala lya myaka 10 okitegeera ng'ompisaamu amaaso ompisaamu eggaali wabula nga nsirika naye kati obituuse mpulira nga ntendewaliddwa mbadde nga mpulira ennaku ku lw'omwana ono era nkyamukwatibwako ennaku kubanga repetition yoba future ye ejolongebwa oba eyonoonebwa omukazi ate mwennyini kamuzaala kubanga ye kamera kasita emutunulamu asabuka buli kimu kyonna kyakola ki kyayagala. Agamba nti emabega emyaka nga 8 omukyala Bad Black yali yakava mu kkomera yes omwana ono yalwala bwe twogerako Davina era nga yali bubi bw'atyo Bad Black n'amukubira n'amusaba atwale omwana ono mu ddwaliro kubanga mbu ye yaliko hangovers ze nga tasobola kukwasaganya nsonga eyo wabula agamba nti awo yasobola okukozesa omukisa ogwo okutwala omwana ono ku DNA wabula ngera yeegayirira abasawo nnyo n'amaanyi kubanga baali baganye era nga baali beetaaga olukusa okuva ewa maama ate ng'ono yali ayagala maama aleme bitegeera era agamba nti yamatiza abasawo n'abategeeza nti results ezo alizikuuma nga kyama talikola ki talibijjayo naye agamba nti yejjusa okubanga yasirika akaseera ako konna kubanga gy'akomye okusirika omukyalo ono gy'akomye okubanga ate amulinnyira wamu n'okubanga alinnyira eddembe ly'omuto Davina naye avuddeyo n'agamba nti ng'ensi yonna eraba amazima gali nti results zagenda okudda nga si ye taata w'omwana omutuufu era n'akyogera n'agamba nti nze sinze taata w'omwana oyo sinze muzaala. Asabye Bad Black amwesonyiwe n'amugamba amuvumira bwereere bw'aba asobola amuyise bakole challenge live omwana oyo bamutwale ku DNA results we ziba zikomyewo tebazibikula wadde omuntu n'omu wabula bajje live
ku kamera nga bwabyogera ku kamera ebigambo bye basabukule results ezo bazirage ki bazirage ensi awo no Bad Black atabuse obo kitegeera ajeyo screenshots ezenjawulo zonna omukrono ze yali akozeko ng'ayogera ku mwana ono ng'alaga nti amutwalanga muwala we bifaananyi bingi byajjeyo omukulu alina n'abaana abalala ab'obuwala era nga lumu yabapostingako ng'alaga nti ali proud of being their dad. Wonna wazenga amwagaliza birthday wazenga amwandikira kubaka obwenjawulo mu myaka gino gye twakayitako egiri mu 2022 2024 zonna screenshots Bad Black azijjeyo era nga agenze maaso okubanga ate amugamba kati ovuddeyo oluvannyuma lw'egyo emyaka gyonna tukuyambe tutya kubanga atera ne wobeera nga yegutaatawe tolina kye wali omuwadde so tolina kyoyinza kola ki kufiirwa naye nga bingi byagenze maaso okubanga ate ateekawo. Meanwhile twasuze n'eggolu ly'eggulire erya Grace Khan era nga twamulabye nga akyankalanira eyi Masaka naye nga alinga eyabadde anyweddemukko wabula nga gye biwunzikidde batugamba nti Grace Khan teri yamubye mbuwabula yabadde alina entambula ya okada gye yalinnye naye mbu nga tayagala kusasula kwe kuteekawo ensasage era gye byaggweredde ng'ate ye gwe batutte ku ki ku poliisi wabula nga obutambi batusuniddeko katono oba okitegera naye ng'omukulu amanyiddwa nga Penge yavuddeyo n'ayambalira omusumba Aloysius Bujingo mukyala we Susan Makula okono n'agattako ne Grace Khan bonna yabakubye kakota. Jukira omusumba Aloysius Bujingo yali yakavayo recently n'agamba abantu nti bagende bakole ebirala bave ku Bobi Wine kubanga Bobi Wine ayina ebintu eby'ebbeeyi ali mu bulamu bulungi avuga motoka ya bbeeyi ya bulletproof yabizeemu yali yabyogera kwabula yabizeemu n'agamba nti asula mu nnyumba nnungi alina amataka alina birungi byereere yebyatalimu anyways bwatyo nagenda maaso okubanga ate abasaba balekera okubanga bagoberera abantu ekikulu ekyo nga ate bo bali biki bali biwewawa Penge yagenze maaso okubanga ate abagattaka kutanga bwenkugambye n'asabula okiwulire ekintu ekyo bado pije okubanga ate nkuweereza era nga wano wennyini wenyini okubanga ate nkusiibulira kulekere omukulu amanyiddwa nga Penge webale kubeera mulabi mulungi airport pickup nkutwalira ddala jangu ate obeere nga ompagirako ate nga ne maids ekata yo urgently needed yes osasula omaze funa visa jangu tubeere nga tetukyogerako mubeere bulungi muyimbi musimanya Grace Khan togenda kola bintu ebyo ng'obba bantu ate sinze gw'osoose okubba bwe nali nkunona ku Maria Fulo omuvubuka eyali apoota wabba ssente wali emmere n'otagisasula n'obba ssente ze omuvubuka n'atuuka okuba yes kikutuukeko okitegeere omuvubuka yatuuka n'ayagala okukwata ono amataayi. Abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba amannya agange Yeze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala naneetaase enamba yange yeeno eri 0707363711 nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pastor Bujingo tolisobola Bobi Wine kano mukasalemu. Pastor Bujingo tolisonyiwa Bobi Wine tolisobola Bobi Wine tebakulya ssente tolisobola Bobi Wine Pastor Bujingo ne bw'olikolo tolisobola Bobi Wine akakanya akakubongo kango gwebakuli y'amakula tolisobola Bobi Wine ne bw'olikolo Museveni wali kuwa ssente mika tolisobola Bobi Wine nze nkubuuli oli mulala akakanyo ko akakubongo kanga wefukulira mu magulu no mala ebbanga byalinkana ki magulu ga makula ne ate nga wawunye mmindi no bongo ko obunnyo oba butaano maaso tolisobola Bobi Wine zo kanchikubuulize byoza nyambi mayinza ja mugezi ku internet kali nkubuse kyozanya nkubuse ati napimyeho ndagwe Pastor Bujingo ngo wakochize Grace Khan baganda banga abandaba
omusumba oyo ng'agenda alonda eggunju. Bw'alonda eggunju lyalina omwana waago, ng'omwana waago gubuliddwako taata. Naye eggunju lino engeri gye yeebaka nnyo n'amagunju amalume mangi lyali terimanyi taata wa mwana waago in first place. Naye nga lyafuna ku mukisa ne yeebaka ku mugunju ogumu okuva mu famire y'abagagga Prince Omaro. Prince Omaro we yagaana omwana kuba eggunju lyazaala akasankesanke. Mwana ali awo taata wa Prince Omaro ze yankuba essimu n'agamba omwana alabika bulala, alabika na bajjajja baffe, tafaana simanyi na bakizibwe, abazzukulu basekasatwe, omwana ono simanyi afaananamu akawundo. Munansonyiwa ndi musajja muzadde sigamba mbonvuma mwana. Omusajja we yangamba taata wa Omaro, omusajja omusiraamu oyo yangamba Grace yazaala akawundo. Ze negamba nekivaako. Era ne post yange mara bagye nakola ku Facebook ne ngaba bannange Cesar ate nga yeeganya omwana tafaana bajjajja baabwe. Ekyo kitu kyatambula. Grace Kani azadde akawundo. Ne bitambula bityo. Byatambula bityo ti Grace Kani azadde akawundo. Ne wajjayo omuzira kisa pasta yabongoka amannyo nga agwebba kuli y'amakula. N'agamba yeye yali okulabirira omwana. Ennaku zino abadde alabirira omwana w'eggunju eryo ni Grace Kani. Kaakati enseno nga balimba eggunju bagenda dikolera longi. Bwe balimba eggunju bagenda dikolera longi, tebakola longi kuba eggunju tebaite lirina nnyini. Genda kwa poste bagamba eggunju eryo bwe likolera kye bayita concert. Abantu ne bade bana ne wanaafuna Levikson. Wamanyi Levikson mukwano gwoyo pasta yabongo keddibu. Pasta ne wanaafuna Levikson bw'aleeta abantu mugundi eri eggunju lyalo teri lijafuna abantu bampuliriza nga bali buzaabuza concert teyabaawo. Oyo ndi ku Grace Kani.